Allahu Akbar. Katonda mulungi ekiseera kyonna, era ekiseera kyonna Mukama Katonda mulungi era ze mbeera ze. Waawo akubatera kwogera mu kyaki. Naye mutunuulira akatambi ako kendi mu kubeera nga nkulaga. Ennyonyi mu Amerika yabadde tinaba kubeera ng'esimbula nga baakateekako engine, ebiwujjo byakatandika okubeera nga byewujja esobole okugenda ku runway, esobole okubeera nga eyingira obwengula. N'etandika okubeera ng'enyooka era bw'ekyo n'ekwata omuliro. Kwabaddeko abantu already yabadde bamaze okuboodinga ng'enzigi bazigaddewo beetegeka kubeera nga basimbula. Engine olwazitaddeko ennyonyi n'ekwata omuliro era we bati akatambi nga oli mu kubeera ng'okalaba emergency exit ne ziteekebwako, ekyo ekipiira ne kiteekebwako n'amaddaala gaba tegakyasobola kukola, oteekako buteesi n'oserengeta nga googolo, abeera googolo actually. Agambye Mukama mulungi era ze mbeera ze. Ennyonyi ey'akasembayo actually guno omwaka ennyonyi zigudde nnyo. Ennyonyi eyagwa okwali abasiraamu eyali akwata ka video nga gamba la ilaha illallah Allahu Akbar, eyasimatuka omusajja oyo mugijjukira yagwa naye omusajja oyo yasimatuka. Ennyonyi endala eyali eyagwa ey'Abayindi neera omusajja eyali kwasimatukako muntu omu mugijjukira. Waliwo endala eyagwa tekwasimatuka wadde omulema. Ennyonyi zaakagwanga 4-5 mu guno eno omwaka, n'eno naye ebadde yakugwa. Mukama Katonda yazzizza bibye okubeera nga basimatuka nti obuvune oba kale footi y'ennyonyi eyo yabufunye ekyali awo nnyini ku kisaawe, yakutandika okubeera ng'eteekako engine. Ne engine ezisootinga ne zitandika okukwata omuliro n'enyooka ng'ekyali ku kisaawe, naye bakubeera nga yakayingirako bwengula kati. Mukama Katonda yazzizza bibye. Tweyanza Mukama Katonda olw'ekisa kye. On top of that waliwo ekimotoka ekyalemereddwa erya ntonde nga kyetise ne kiyingirira amayumba g'abantu. Babadde bakipaakinze, abamu bagamba yabadde etambula, abamu bagamba yabadde epaakinze nga bagitaddeyo ebijinji ne bigiremerera okusinza mu yabadde yeetisse era nga nzito. Era bw'etyo neeyingira ebizimbe ebyabaddewo. Ebizimbe byayonoonese, emmotoka yennyini yayonoonese, naye okusinza ku information gyenfuna nti wandibeera nga tewaliiwo yakafiiriddemu. Abafunye obuvune bo babeerawo ne properties zonna zabadde damaged. Naye wano Cosmax Media ndasigala nkuleetera updates nga gwe kyonna okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere. Si wano Cosmax Media tamanya bannaffe abalegit shots omuyimbi nga oyagala okukwatira oluyimba lwo lwa video weebali. N'obeera tolina ssente za video naye nga wandyagadde okukolera visualizer ku ssente ensaamusaamu weebali. N'obeera ng'oyagala kukwata studio session weebali. Ate ab'amasomero balina special offer gye muli nga mulina oluyimba lwa audio mwagala okurecordinga oba olwa video. Bakubire kukuba ennamba y'essimu ebisigadde weebalekere bayita balegit shots.